lw'ensonga bwe ntula wano bwe nti ndabawo abawagizi bangi tolobera no lwabawo mupiira nga nkola n'aba TikTok FC ate fango ni nayo njibeeramu okimanyi bulungi nnyo njagala okutunnyonnyola abawagizi bano bakonectinga batya okujja obungi bw'abantu beekubira amasimu waliwo gurupu ezibagatta oba buli omu alaba bulabi mawulire ku social media kuba ne mu kukiranga ndaba fangoni ekiranze nnyo n'okusinga media ennamba sagala kuba nafuya ne bw'otunula ku post eziriko ne bw'ojja mu comment section kyeyogerera kyokka kati mukulu wa mero ngenda kikunyonyera mu ngeri bweti nze nganze fangoni yo nga yo erina groups zaayo whereby buli group erina kyerepresentinga nosanga bangi nnyo sanga nnyo okumenyamenya kubanyiza okumenyamenya ate nekirabika obulala naye nga bo ate yo fangoni famire nti nze bwe bawulira ekiri ekivudde ewange nakye mwakyogedde kino ttambula kigende mu gurupu eyo eri kanekyo kakimuvi ogeraba ne bakola ne posita ezaabwe kati naffe ne tukola ne posita eyaffe ng'ate neyeeno yamu gye mutegeese tennafuluma oba nfuna nti fangoni famire mubamu abakubaze posita nobamu abakola esaati yakati ekyo ekiriwo katikati ku saawa omwana ali mu kutunda bintu awo bya fango nti fango niyo family yo teyeetagisana kasewulira no mafia yagambye ebisigadde bagaba bugambe muzee ayogedde nedda n'owagaba bugambe kati kino kyekyo ekibaawo nedda ate walawo okubuuza okulala order from eri wideya kale ekibuuzo kyekimu kyenjagala n'okuzza ewakalibbala abawagizi ba fango ni bano bekuŋŋaanya batya amawulire bagafuna batya n'ekirala vibe gye bateekawo nga waliwo ekintu kyonna nga kirimu alien scan bwe ntunudde mu comment section zonna nga vidiyo ebadde eranga omupiira guno musingamu baana ba fangoni be bali mu kukipromotinga kitegeeza ki eri media ennamba nga Galaxy kakati mu Uganda temuliimu muyimbi asinga fan base asinga alien fan base mu Uganda taliimu teriyo muyimbi asobola kuyita bawagizi be wakaawe akantu ako soko muwe close akatuddiremu bulungi ogambe alien skin terichi mu Uganda temuliimu muyimbi asinga alien skin fan base lwaki oyogera bwoti kyeraga teriyo fan base oba bawagizi ba muyimbi basinga Fangoni Forest eyo loyalty ey'okufiirawo teriimu wano mu Uganda teriyo muyimbi mu Uganda asobola kuyita bawagizi be wakaawa abagabule ng'alina omugenyi weherenisse ku komishona ne bajja 13,000 ne mu bivulo olaba tebajja naye ate okubagabula taliyo ne bwoleeta bafirigo ne wookomyawo basudde teriyo asobola kukikola kati alien yafuna omukisa n'afuna abantu ne bamwagala naffe fe abamu tulina engeri gye tulabamu ensonga zaffe naye wotuula wansi n'ogamba anteekeddwa okuwagala omusajja ono olw'ebigendererwa bye so kati Galaxy nga yo bo bagezi era abakola mu marketing ya Galaxy bagezi kubanga otegeka butegesi mupiira na Fangoni nobeera ku for you nga Galaxy TV ne okumala wiiki namba nga tolina nakyotaddemu era omuntu ali buno obudde oba oyagala otrendingwe okumala wiiki emu oba bbiri gwe tuuka butuusi wali ku Fangoni ogambe alien skin n'abaana ba Fangoni tutegekeyo omupiira gw'omukwano bagenda kulanga bizinensi yo oba organization yo oba company yo weewunye n'okwewunya yagamba nti bakulanga paka lwoka abamaziga ndowooza ojjukira Pepsi we yateeka ssente mu kivulu kiri ojjukira Pepsi we yateeka ssente mu kivulu kiri abaana ne banywa Pepsi abantu twanywa Pepsi kabulaza ne tulanga Pepsi abasodo mulala bali mu maziga so ekyo kye bayita omuntu alina fan base eriroyo wano mu Uganda kyavaawo era kyo kirimulemeza ku toopu nti alina abawagizi be alina ttiimu olaba bano bonna banajibu mweyinze n'abalala buli muntu alina following ate nga muntu we kyosindika kitambula nekigenda ku mulala nekigenda kyina mu Uganda kati akatalekeka positano bwe yafulumye kwabaddeko abantu babiri niko alien skin muliko ne Flora mukyala alien skin musajja to mupiira gwabaki gwabasajja nebuuza agwa Galaxy TV lwaki nakola wasolozanya wa Galaxy ora tumusubira mu kisaawe Flora agenda beeramu nga tekwabasajja wakwana mulabeka ina video gye yakoze jjo nga tamanyi side gyagwako
ayo sali muwafango ni ddala kale nga bimusobedde naye ng'agamba yeraliikiridde aba Galaxy bamuwoninze singa fango ni ekuba Galaxy tadda bakimugambiddewo kitegeeza abo bamulabye nti kuba kutiisatiisa bantu wabaawe nakomenti nenga singa tukuba Galaxy bamumpeemu naye nendaba abaana nga bagamba oyo muleke oyo aliko akakomera abaana abafangoni kakomera kaani ako simanyi kale ekibuzo kyekimu kankibuze ne Najimu ensonga eyo posita eyo gwoginnyonnyola otya anti omupiira gw'abasajja tulaba posita yo yeeyogererayo nga yo nti omupiira gwaki gwa Galaxy versus Fangoni nabeera ku Fangoni tusobola bawayo ekideemu kimu tuganendeka nawo kyambalemu ku ngatto wali era yanyumya dda anytime from now yagenda kyusamu era yatekemu eri bona wena ne Proud mumpi lwakuba yasiibye naye simanyi era yegyezannya okay kale nga tusiibula abantu baweeko bakawoba obusembayo mu ddakiika emu naye abantu mena abalaba Mamelo TV abalaba Mamelo Media mwebale nnyo okwagala Uganda nekwagala mukulembeze aliko siwe kiri nekwagala Fangoni Forest kubeera munaye newasibuka happiness ate era ffe essanyu ate era mwe mutuwa vibe twege tuwawe essanyu wetubeera nga tuwalaba mutandisa okuggwamu vibe nga naffe teekawo vibe that's why era mulaba vibe weeri buli omu ali mu kunyumirwa abasiibye era twasiibye era nga tuli muki mu bulungi walone gwendali abadde ali mu kusaala okay nga tumaliriza nakikange obubaka bwolekera abantu wetumaliriza Galaxy nkiddamu twagala SFC SFC friend twagala SFC anti naffe tuli basoja Fangoni soja ne SFC soja ebyaffe ebya soja bya music twagala Geno MK ngali mwenda nga sikiri benge ya muggala omwana alemedde baida mbadde nerabidde mutwe ku line up gye musuubira mutwe ku line up kyamma ko kikeremete ateeka okubaaba line up nyinza okugaba bigabino wammanga line up egenda baamu sikiri benge yena baamu ko kikerementi abalala sijja bakusunira just kati nawe okubaamu getofayo just line up tugikwekamu abotebereza yani kochi wa Fangoni bannaye bonna tubakweka edogoli kafuna omuwagizi omu wa Fangoni ate ku gundi jangu atuwe ku line up gyasuubira bakuyitani bapita Emma olina group gyolimu mu Fangoni oba just oli muwagizi ndi muwagizi ndi fani nnyo ovuddewa nze nviira Mbale ovudde Mbale okujja Mbale leka naawe for sure omusajja ono sooka mumpere close aŋŋambye avudde Mbale are you sure? I'm very sure ng'okwagala olina kungi bana oli mwagala ku mutima kulo nnyo mwewulira te kino nno kinkutteko bisinga bano bona mbalaba nga ku live lenga mpulira nyumirwa ono alina amazina gankubira gakuba ngamba ti mwana ono Kalibala asomesa nnyo ono musomesa wa ddala dno asomesa buli kimu ku kimu naye mwagala kati sisomesa nvuma buvumi nawe gwe Mamelo nkumanyi Mamelo TV kale kakati banne webale kujja sima ebigambo byenyiza kugamba kale mwebale omuntu aba atambudde okuva Embale bannaye najja bye bino Kalibala byabadde ayogerako nti omuwagizi wa Alienskini aliroyo olaba omwana asituse okuva Embale nenzijja najja okulaba omupiira kyamaanyi sobola tuwe ku line up gwe gyosuubira ekyesuubira waneno kyendaba wano kyaleero kina kubeera massive ngamba line up abasambi b'osuubiramu abasambi b'ensuubiramu bayidayoza abasambi b'ensuubiramu kokikerementi alina okuba nga mwali sikiru benge naye nga mwali gumite simanyi wali ne sikini awa n'abaamu Alienskini ateeka okusamba ate omusajja wange ono naye simanyi bajja kubeeramu ataliimu Kalibala ono yatusaze Kalibala ate gwetukoze otya Kalibala naye nate mwagadde ku mwenda newalwa ajja yajja gyali Aisimami Jagulo Julato Julio basambi bangi ye bali kyemmanya abasobola okuvaayo kyonna gyekinabeera sijja kuba kirungi Chifu Medi basubira kati Sandra Naksa jatuwamu bannange mwana mwagala kumumenya
mwebale nyokolera Mamero TV. Webale kujja kubeerawo webale Alien Skin. Kayimba ka Alien Skin kyakasinga okunyumira. Akayimba ka Alien Skin kasaasiza okunyumira saawa zino. Kekana kaliko. Kekana kaliko kategeera. Katuweemu akapera. Kazi kitije. Tuwe mwaka pera. Love story. Wa. Nayo no mukwano kukuba mbayika. Kati damu nawe kuba. Mawuyo. Wagenda okunkomyawo embali najjayoko kale sasa wakufuna tulio tukwesuze tukulize hapo yakujjayoko ojja kumpa enamba yo omwana ali ogimuwe nabanzija contact kale je tuli wali tumwagala nnyo yolekera twagala omwana musajja mga abagambe mulwe waabwe bata video no bupya